tandika okubeeramu n'omuliro ku lunaku lwali lwa mukaaga essimu zajja abasinga essimu zabakubirwa ku lwa mukaaga ekiro nga babayita emagere mu makaga Bobi Wine bwabeere no mondo mu makaga Bobi Wine ku lw'omukaaga babakwira ku lwakutaano ekiro ku lw'omukaaga abayimbi ab'enjawulo bakabako kazibwe kapo nga kugattise ne bannakatemba Patrick Mujuka Irene Namatovu n'abalala ne bagenda emagere nsoko nsigire ekifaananyi okusinzira ekikolwa kyokka ekyokuba nti ono munnabyabufuzi stroke muyimbi ayise abayimbi mu makaage kakati music industry ekolanga nayo yabufuzi lwakuba nti ezimu tebabigatta naye literally bwe bibeera mu nseezo music industry zino zibamu kye tuyita bakatel okitegeera ne politics nga bwabeera nti nti cabinet bagironderawa nti waliwo ebbaala nti diru zikutukira wanti ku paradiso okitegeera kati ne music industry eno omwambe tuyita ba king makers ngera ne mu byofuzi bakola ki bwe babeera kakati bano bannaffe bano abafuga eggwanga lino erimu music industry bagirabanga nga n'abalala bagiraba nga ne wano mu Buganda music tebamutwalanga ekikulu kyovulayo wava ekintu omudongo was never taken serious paka abantu abo bakolakolamu omulimu ne besanga muki sense abantu ne batandika ba respectinga kakati endongo government yagano situkana egenda eri endongo ekitegeera ye Bobi Wine akugamba government yagana okusitukana egenda eri ghetto ghetto yo nesituka negende ki eri government so kati kino kitegeeza kati ghetto wesituka negende eri government ne gajibuguma ngenjogera ennaku zino wekola ki bwegamba ne tufunayo eggulu mu ggulu okitegeera ng'eyo omuntu gyagenda okubeginga omanyi bw'olya okitegeera wano mu Luganda tugamba waliwo olugero oluganda olugamba nti abasiru bafa bitole bya mmere alidde takola ki tayogera kati bagenda eggulu ne bagira ne wabaawo abagumya emitwe oba bataafuna mukisa ne bakola ki ne basigala bwe basigala si bonna abagenda eri oluusi abamu ne bitatambula bulungi abamu ne bagira kati nga ggwe Bobi Wine omuyimbi okitegeera olina okimanya nti bano mikwano gyo balina emirimu ate gwe Kyagulanyi nga munnabyabufuzi olina okimanya nti bano baganda bo balina abantu ng'otuula mu ngoye ezo bbiri nti nze Kyagulanyi ate era Bobi Wine kampitewo zino ki enfisi Bobi Wine bano abayita yali tagenze bawa sente kubanga Bobi Wine is a very polished man okitegeera tagenda kuwa Bobi Wine muntu gwe mmanya atagaba sente zebatakoledde abalala bakiyita bukopi okitegeera I might not be, kumumanya nnyo naye nze ekyo nkimanyi when you get money from him oba ozikoleredde kali kyeri abantu bawano kugenda bintu byakola ki byakusaba naye ate agaba opportunity okitegeera kati Bobi Wine ye akitegeera ng'omuyimbi n'agamba nti nze Bobi Wine Kyagulanyi bano abantu bakola ki banjagala naye bano abantu bange bafise kuziri ezaffe ffenna aba government kubanga that is our money eziri ezeggulu mu ggulu kati ngono abala ki nti abantu bano era tebagenda kuggalawo gundi mu ggalo banga lyonna era endongo ejja kukola ki ejja kudda kakati gwe ng'okukwata abantu bano ng'oyogera nabo nga weekubya nabo ki ekifaananyi ekisooka olina abantu mu diaspora ba Flavia Namulindwa bani okitegeera abasobola okukola eri event n'okubookinga bano event kati gomaze okupasinga Flavia Namulindwa message nga tomukubidde essimu nti bano baffe ne munna Uganda ali e Kampala omulaga nti Kyaddondo bweggulawo bano be baffe kati ne munna Uganda alinamu data omaze omulaga nti wategedde bw'ogenda ku YouTube epasi ewaffe okitegeera zezo katero bwe zikola they don't talk you just create otekawo kikola kati ekyo si kipya kyakolebwa era abafuna obubaka babufuna era mbaddeko ku TVM ku makyo linga agamba ti abatuuka tebalina ke baba ne mugamba shut up okitegeera
tosobola mutu ina culture je tulina okulwanyisa. Nze bule ndi mwavu but I'm proud. Ekitegeera. I'm proud. Nze sirina sente ziliao naye ndi ninako omuwendo. Kitegeera. Sijja kugenda nsabirize buli muntu olw'okuba nsuubira nti ndi entitled. Ekitegeera. Era be abantu bosanga Buganda teyina kyenkoledde ettaka lya Buganda. Ettaka lya oli mulangira olaba n'abalangira nabo bakola naye gwe misikini obadde ki ebintu bisatu nti ekintu ekisooka kusiga kifaananyi nti ababe be baliwa nti bw'oba omuwagira bano be babe ng'era ne sayidi eri nti bwodde eri nti abuli atuwagira bano be baffe. Okay, kale katono nnyo nasobola okuba mu meeting eyo nze omu ku baayitibwa baabawa okutuwa kamala okulyamu ewa katono nnyo ngenda kutemeratemeramu oba omukulu yabawa kacukka caayi kali akajajakubatemeratemeramu ebitonotono byensuubira bagamba omukulu agaba kacaayi akakalu ako ne kasukaali kanoga n'emiwogo gino ebisuule sigala wano nkomewo okutemeratemere ebitonotono byensuubira nti biyamba industry akubanga kimu kyokka kyenjagala okukulekera nga sinagenda kulya ewa nti oli eyabayita naye kamala okulya ewa tukomewo nkunyonyola embeera